bw'ogendanga mu ntabaalo manya bino, oba bw'ogendanga mu lutabaalo lwonna, oba lwa lunaku lumu, oba lwa myezi 2, oba mwezi, manya bino. Ekirala, osobola okugenda mu lutabaalo ng'ogenzemu olunaku lumu n'ovaayo ku olwo, naye ng'okimanyidde ddala bulungi nti oliko olubaale w'olubereberye. Obadde okimanyi nti omuntu aliko olubaale w'obutonzi si kirungi, si kirungi kugenda mu lutabaalo n'obandukayo mu lunaku lumu ng'omanyi nti oliko olubaale w'olubereberye. Ebyo bikolwa ku musawo ogenze kuvumulwa, kujjanjabwa, okitegedde. Ensonga enkulu mu lubaale w'olubereberye bugumiikiriza n'okuwaayo ebiseera n'okwetegereza, kuba teri muntu agenda kukulagula, teri muntu agenda kukebera, teri muntu agenda kutegeerera jjajjaawo okuggyako omutaputa yekka. Jjajjaawo gwe yawa obuyinza okumutegeerera, ne teri muntu lwoya lwa mu nnyindo omunaku kaama, weerandiza wekka, olwoyo olwejja wekka. Kati buli lw'olinnyangako mu bifo by'ensozi oba eby'olubereberye eby'obukkire by'embiri, gendanga ng'ogenze waakiri olunaku, waakiri ennaku 2. Era embiri oba ensozi oba obukkiro, buli lw'ogenda mu kifo omwo olunaku nga tosuzeeyo, bingi by'oba ofiiriddwa. Ekigambisa jjajjaawo kuloosa amasomero ng'osoma, oli mu kiraasi osoma, ebimu ku byo y'empaama, ebimu ku byo bye biro okusanga mu bifo byabwe bye babeera baagala, kubanga bo emyeso gyabwe bagikuba weebase. Obako mukafunye, gamba munno nti nkafunye, anti abalokole mubamanyi. Gamba munno nti nkafunye, gamba akulinaanye nti nkafunye. Okitegedde? Abaliko olubaale w'olubereberye nkiddamu, bwe muba mukyalina essuubi nti nga mubifuula nga bw'ogenda ku musawo omuganda temujja mutereeza, ng'omanyi nti oliko olubaale w'olubereberye, kabaka akuluma, abalongo bakuluma, biki bannaalongo bakuluma, olwota ebintu eby'enjawulo binnya biki. Buli kifo ky'ogendangamu ng'oteekateeka gendanga n'ekyokwebikka, waakiri okikeyo olunaku lumu, waakiri okikeyo ennaku 2. Kyokka ate mulimu abatatambula batyo naddala. Singa omuntu abeera ng'abadde atabaddeko akaseera, oyo ate aba atambulira ku myeso, oyo tamala gakiika wantu, oyo tamala gagenda ne yeebaka wantu, oyo atambulira ku kumanya kw'abajjajjaabe, kuba omutwe gwe guba gwaggulwawo dda. Ndi ku muntu atandika ensonga, tugambe okubye essimu ogikubye mu lubiri lw'egindi, njagala kujjayo, naye ndi ku bwangu nnyo, ssaawa 10 nja kuba nkomyewo. Era ffe abantu bwe batyo bwe bajja bagenda tebatulabye. Okitegedde? Bagenda tebatulabye, ffe oyo olubaale tatupakusa. Ate gw'otagenda kujjanjaba, gw'otagenda kugamba nti okole kino muzzukulu atereere, kati ng'akupakusa akuteeka ku bunkenke. Ffe ekisooka si ssente, ffe tetukulembeza ssente, fayini tuzaagala era bw'ojja otuwa. Naye kyengezako kutegeeza nti ffe si ssente, olw'okuba olinamu ssente nti mpakuke nkole kino. Abantu abaliko olubaale oyo ffe tulaba balabe. Abantu abaliko olubaale oyo w'olubereberye, bwe muba mukyalina ekyejo nga mukyalimu ebyejo mukyabiyita ebyekituuza, ng'oliko olubaale oyo ng'omusawo akyakupapirako, gundi azze ebiki, n'akuba amatako muvu, gundi azze ebiki, n'olekawo emmere ogenda omulabe, ne bw'onoomupakukirako tolina kyogenda kumuwonya mu bwangu bw'ayagala. Togenda kukola mirimu gye giddewo mu bwangu bw'aliko, tekisoboka muntu ng'aliko olubereberye. Era ffe abantu abaliko olubereberye, ffe abeera ayingira mu wankaaki tumulaba ayingira, ne mulaba ne baŋŋamba wali nno waliwo abakwagala bali 3, nga nabalabye nga bayingira, neddira ku byange. Nze omuntu mutesitinga ayingira, era bw'atuula jjajja n'amulaba, koze ntya okulaba mulangira,
koze ntyo mulaba ngali ku bwangu apa ku kabuuza buli ssaawa eyita abuuza buli ssaawa eyita nga neekwekera ddala kitegedde nga malumuta esitinga omuntu ogenda okulaba omuntu w'omugaga bannaaye aluddeyo kangene nja kudda ng'omanya oyo tajja kusobola kutereeza lubereberye era terunnamuluma omuntu olubereberye gwe lulumye ne bwatuuka mu kifo ne bamulumya batya tavaawo omuntu lubaale gwaluma nga kakasa lubaale amuluma n'atuuka mu kifo ng'akikulembera taliiwo oba ng'alina we yalaze oba biki waliwo abantu abatuuka mu bifo n'agamba siba wano nga simulabye okitegedde naga siba wano nga simulabye mwebali abantu siba wano nga simulabye yakedde alina byalese ewaka biki yazze olunaku lumu biki n'atuukawo n'asanga waliwo emirimu mingi oluusi akikulembera taliiwo ekifo oluusi biki mwebali naga siba wano nga simulabye nazze kumulaba okusinza gyempise siba wano nga simulabye abo mwebali ate ne wabaawo abamu nga ye bw'aba takulaba ng'atema n'agenda kati abantu abo bonna okubageraageranya gw'onoosobola ne gw'otaasobole obalabira ku bugumiikiriza okitegedde si buli muntu abeera azze mu maaso go nti ogenda mmukolako si buli muntu azze mu mbuga yo nti obeera ogenda muvummula eriyo abantu abeenoonyeza ebyabwe abeenoonyeza obwangu n'abanoonya okutereeza eriyo abanoonya ebyamangu eriyo abanoonya ebyokutereera ebyo bulijjo mu byawula bw'obanga oli musawo ng'owuliza odiyo eno ekyo wali okyawuddeko nti waliwo abantu ababa tebazze kutereeza nga basuubira nti oli katonda bw'okwatamu wano oba n'omukwata kajja kutereera abo be bangi nkiddamu eriyo abantu abayita abasawo bakatonda ng'era bw'ajja bw'oba tomukutteeko amanyi tajja kufuna kyayagala bw'oba tolina ky'okoze amanyi tolina tajja kufuna kyayagala mwebali abantu bwe batyo nga byamangu ye bwe yawulira nti basawo embuga bwe yawulira nti waliwo emisambo bwe yawulira nti waliwo amayembe amanyi bw'alinnyawo ekigere n'opapa n'omukolako ne weebuga ye nga olumumativu abo mwebali kati ffe ate tetugendera ku abo ffe tugendera ku muntu azze kwetereeza omulimo gwaffe tutereeza mpewo omulimo gwaffe tutereeza lubaale ne bw'aba yakkona emyaka 100 ffe gwe mulimo gwaffe ffe tutereeza mpewo ffe tutereeza lubaale era ffe teri muntu ajja n'atandika kubuuliriza mulangira n'amulaba mulangira nkoze ntya banne obudde bugenda ale nadde nzize nga abo oyongerera ddala kweyongerayo n'obeera naku bibyo kuba ne bw'anaakupakusa ate amakulu gaffe si kulya ssente za muntu nga tateredde era oddayo n'obusente bwo ne bwoba olina obukadde buna ne bwoba olina obukadde 10 oddayo n'obusente bwo ssente tezitupakusa ffe tugenda n'abantu balemereddwa tugenda n'abantu bazze kwetereeza tugenda n'abantu bazze kukola ku byabulamu byabwe tetugenda na bano bantu bagamba nti kentuuse wano ndabika ngenda kutereera otya otuyita bali abalokole abaga nti omukisa gwa mukama gugwo gujja gutoole olabika omuntu atoola omukisa ku mbaavu naawe ne bakulimba byolaba omukisa gugwo mwoyo wa mukamandaga gwani mwoyo wa mukamandaga gwani bageko nti mukama yoleka atyo mwoyo wunandaga gwani amagezi amangi okitegedde kati fesse ebyo nze ndi mukozi wa mpewo ndi mukozi wa lubaale nze mbabuulidde omuntu yenna ng'agendanga mu kifo kyonna nga tagendangayo wabeerayo ebigwa tebiraze oyitangamu n'ekikooyi omuntu agendanga ng'ali ku bwangu nze ng'ojja waffe tosobola kundaba ne bw'oliba oyagala nnyo kubanza omuntu takyampakusa olwa lubaale gwe mmanyi omuntu gwaliko omuntu gw'alina lubaale aluma abantu ensangi zino ne bwe naapakuka ne bwe naakulaba ne bw'onoondaba ne bw'onookola ki waliwo ebintu byotasobola kukyusa olw'otogwa mu binnya nsobola okukwatako emirimu gyo ne gitereera ng'ate ebintu byo biri mbunnya emikisa giri mbunnya ebyabajjajjabo biri mbunnya okakasa kati oyinza okundetako obwangu z'abantu bakyampakusa omuntu atali mugumiikiriza nsobola tansobola muntu oyitanga n'ekyokwebikka obanga ogenda mu bifo bwebityo n'ebifo ebirala n'embiri n'obukiro abantu abasinga bagenda ettana nga bagenze kubika ne basangayo omujjuzo gw'abantu tewayise na kikooyi nadda mu kutawaanya abantu wano waliyo ekibuga ekyokwebikka ku mbaavu olubereberye tetutambula lutyo olubereberye bw'obanga ogenze mu kifo kyonna mbakuutira
ensawo ye ebangamu ekikooyi singa ebigwa tebiraze biba bikunyukiddemu. Ojja kusanga abantu nga mugenze okuwaayo emikolo oba wa Muwanga oba ludda waaba wa bbaamu oba ludda w'osange ng'embuga eyo koolwa eri bbize, osange nga jjajja waamu taliimu alina gye yalaze, osange nga waliwo ekijjulo ekigenda mu maaso nga kya mbuga. Bakugamba abatabaazi abaliwo ekijjulo kigenda kuggwa ssaawa 10, ssaawa 10 kiggwe Ssenkulu waamu agambye nti kenzije mugende okuva mu mbeera ezo ng'essaawa ziwezeemu. Ate ab'otudde mu kifo mubagambe nti olubiri teruviibwamu kiro oba olina kusula n'okeera ku makya katandika okubonyaabonya abantu kyokka ng'ebikoyi wabiresseeyo ewuwo. Kati ebintu by'olubereberye bwe bitambula ebintu by'olubereberye si bye bino nagenze ku musawo nzize kunkolakolamu katono. Okitegedde omutwe gunnuma biki bakunogereyo ku ddagala bakwambulule bakole biki sala enkoko walireeta enkoko kola bwoti. Ebyo bye by'olunaku olumu abasawo Abaganda bye babeera n'obupapula obuyingiza abalwadde munda mu kasubi. Bagamba ani yasoose nti ono ani yasoose nti ono biki ne basimba layini katebe. Ebyaffe si bya butebe, ebyaffe abantu nga bwe bazze gwe weeyagalira olabire omuntu. Lubaale abazunze oyo ne bwe bali kwetalirako emirundi kakadde lubaale oyo madaala step by step ne bupakuka ne butapakuka ne bukola ki. Abantu abali ku bwangu ffe tebatunoonyanga, tetwagala, ffe tutereeza mpewo, tukyalirwa muntu azze kutereeza mpewo. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno ira okwegolola banne eno omuntu alimu emisambwano naye asisa oba kati awo ate emisambwa kyegiba girimu kasita weegolola nga egimu gyetoolako. Enda okuwulira ekintu ekibadde kizitowa mutwe nga kigenda togenda okuwulira kutandika kwogera birala ate biri ng'obivaako. Bannange nno naye n'abakazi nabo bafumbirwa. Omuntu gy'okerera n'ofumbirwa abantu abaliko emisango. Kakati twatandise twagala omulamwa gwabadde bwe guti lwakuba twalandazze. Omulamwa gwabadde bwe guti nti omuntu okugenda mu ntabaalo oba nga onoogenda mu lutabaalo olina ebintu by'olina okukwata. Singa otuuka mu lutabaalo kati waliwo entabaalo ze tugendamu tugambe ogenze kubikka ttanda wa Kabaka. Si kirungi kusulayo nga tebaakugambye. Si kirungi kusulayo nga tebaakugambye. Kyenava mbagamba nti mwandisaanyenga kukulemberwa bukulemberwa. Kubanga agenda okukulembera ono alina obubaka bwakulondoolako bwakubuuza. N'agenda okutwala ettanda nga kugambye naye bwe tugenda nkulekayo ogenda kukiikayo ennaku 9 nti kale. Naye singa oba tolina obubaka bukulaga kusulayo, mugenda ne mubikka ne mukomawo. Okitegedde ne mubikka ne mukomawo. Ekirala singa ova mu lutabaalo olwo olw'ettanda n'otuuka ewaka n'olota nga bakugamba ddayo kye bayita lubaale okwogera, kye bayita omukolo gwe wakoze okwogera era oba olina okuddayo n'ogenda n'okiikayo. Okitegedde. Kati tulina omwami wano alabika ndowooza yagendako ettanda eyo ndowooza twagala tuwulize obubaka bwe. Omwami ono bwe yagenda ettanda baamugamba ki kubanga enkyalu nkya kiriwo ate munnange bw'otawuliriza bino oba oliwuliriza biriwo. Enkyalu lwo bajja tukoma okuwuliza ebintu bino n'okufuna experience n'obukugu ensojja agenda okulaba nga tugiwangula. Okitegedde nga temukyabbibwa. Mwami ono yagenda ettanda katuwulirize bw'atuuka ettanda biki ebyaliwo. Sebo nga toyogera ssebo. Kamange nkulamusizza. Ekiriwo okenavaayo ettanda okunemaliriza ensonga ez'omutanda kanamalayo akabanga akawirirako ddala sebbiri naye eyo okenavaayo ko naye nafuna obubaka obwekuusa obulinga obumpita nzireyo. Obubaka bwe buno. Ogambye nti wafuna, ogambye nti wabadde ettanda wamazeewo wiikisi 2, ogambye ne kati wavaayo
ne ogambye nti wafunye obubaka obulinga obwekuusaako nti oddeyo. Kati ogambye okay, oyagala tubuulize tubuddemu. Okay, kale wafunye obubaka obulinga obwekuusa oddeyo ettanda mu lutabalo gy'obadde weebase wiikisi ebbiri. Okay, kale katubuulirize. Essebo nafuna obubaka nga ndi wange wenkolera ku Bajjiro neebaayo omwami amanya ge ye Ouma ozana okunajjawo newange naŋŋamba andu nkolerayo eri obuntu obudde buno obw'omu nnyumba obunyegenya obuvaamu amaloboozi agalinganga ag'endege yaŋŋamba nkolerayo obudde obwo ne mugamba ojja kumpayo $20. Omwami oyo okunadde 2 ago okunakwata essimu ye azimpeereze nempulira messages ze ku ssimu yange naŋŋamba zeezo otunuleko ombuulire omumambyayo mmeka. Awo naŋŋamba bw'onaagaana nno okumala egundi yange ye mu budde nina okujja okuwamba masinizo. Nebannaga abantu balina lubaale ate lubaale abantu aboononera ebyabwe nga balaba. Amugambye bw'onoogaana nja kujja mpambe masinizo. Kati abantu baba n'ebibuuzo, lwaki ebintu byange bisaanawo, lwaki ebintu byange bifa? Naye kambuuze, okuva ne ntandika obbasomesa muzibusa amaaso oba abantu mukyatambula nti bandoze emirimu gyange gundi yagyonoonye yagitaddemu eddogo oba abantu mwatandika okkizuula nti ebitta emirimu gyammwe biri mu nnyama yammwe oba bulijjo mwalandukiranga ku bantu waliwo abasawo balina endagula enkyamu mulina nawo yakuloga gwokola naye yakulima empindi ku mabega biki kyokka ng'olina obubaka bw'ofuna ng'ekikuttira emirimu oyita nakyo ng'era kya mu nju n'okyawa abantu tokyabuuza bantu gundi akuloga ne batuuka n'okulogesa mutabani wo biki ombaavu obatunuulira n'amaaso ne gakubalagala. Era nze kyova olaba olw'olumu ntandika okutemya n'entemya ng'empisa abaninaanye ne badduka nga natemeza obulungi ntemya osibira muli n'ogaba omusajja waabadde yasa kiti naye nga mbadde ntemya kasita nyiiga. Endagula enkyamu ekyawaganyizza abantu ku byalo mu famire gundi yabasindikamu ebintu oyo neiba yakuloga oyo muganda wo ke yajja ku mulimu gwo alina ebintu byeyaleeta simanya abalongo abo muganda mu yabateekamu bino naye nga waliwo ebintu bye muloota temubiwadde budde nga Goziriini yenna lwaki mweyisa bwe mutyo? Lwaki embeera bwe zito zibatuuka ku Goziriini ali mu ggwe? Okitegedde? Kati mazima ddala wulira obubaka bw'omwami ono ddala omwami amugambye njagala ongulireyo obudde buno obudde obubeera mu nnyumba obudde nga bwe banyenya mu kyaki ongulireyo obudde obundeetere obugule $20 kyokka omwami amugamba obudde eyo jjembe lya lubowa limusabye endege. Kati ono omwami alina okugula endege 18. Okitegedde? Kati ono omwami mu lubaale waabwe balina amayembe agalamulira mu lukaayi ag'olukaayi. Kitegedde? Ono omwami ono kanda we wayeddira ki? Wayeddira nti ndabe Andereya ndowooza waliwo nno olimba oluga Andereya simanyi babiki Andereya oba lwayimbibwa kana kakazi oba ke kayimba oba billboard abiki kaali kawaana Andereya omusajja alabika mwenzi ono anti okwesesa anti nze ebinyumira bye binsesa byokka sinyumira bitansesa. Kati ono ye Andereya ate wali tuwulirayo kana kakazi oba ke kayimba billboard kaali kawaana Andereya. Omusajja ono alabika mpiso teyeesigamwa alabika mwenzi kuba erinnya lye baaliyimba nako. Okitegedde? Kakati omusajja ono bw'ava ettanda ejjembe limutuma endege
endege ezo mu famire yammwe mu lubaale wammwe gye amayembe ge wammwe gakozesa endege z'olukaayi. Kati oli ku lubereberye okola akuwaguuwa okuteeka endege ku kika, okuteeka olukaayi ku kika, obutonzi bukutumya olukaayi. Okitegedde? Bwe budde omwami akutumya obudde buno, obudde ng'obubeera mu nnyumba bwe banyenya ku masomero biki bwe bityo, obudde obwo ng'obw'omu kyaki. Annange musambwa guvaamu guno gudda, guvaamu guno gudda, kugamba buli kadde obeera nga kyokoola, obeera ku bunkenke, mala okunywa ku tuzzi, we guva nno wenjiwa otuzzi n'envubiriza, singa tukyaliwo, singa tukyalabikako, singa tukyanyirira, musambwa gikutuulamu n'owuliranga mala okunywa ku tuzzi wano wange, mala okunywa ku tuzzi, ye ekikopo kye bampeereddemu nga kiringa kiwaawo. Nga bano wadde bandaba ka kamera tebandisese, ekikopo bakubeera mu kikopo ekiringa akawaawo. Okiteekako omumwa gonna ne gugaziwa ne gukoona eno kutu n'eno kutu, singa bampa ku bukopo obutonotono. Ate ebikopo mu kabadda mwebiri, bano nabo bakutama. Maawo okwo. Wulira eddekende lyatujaani. Naye twabeeranga ewaka nga tulina jjajja waffe nga mukadde. Bw'aba alina ekintu kyayogera, abaana ne bakufuula tategeera, nga amala n'agamba maawo okwo. Oba ebigambo maawo okwo babbi obitegeera, naye n'abakadde nabo balina enguunya gye bakunjawo agagambo mu maawo okwo. Kaakati ono agenza okulaba nga alina kunkubira mu budde buno, abantu bajja bannaabwe eminoko. Era jjajjaffe eminoko yagyogeranga kuba eminoko bye biki? Mbutonzija minoko. Oba eminoko bye biki? Mbu eminoko. Alina ono naye ankubira, anzijukiza enjogera ya jjajja. Ankubira kyokka ni mu kusomesa anoonya okunzija eminoko. Oba eminoko gibeera mu sikaati, bakadde batera ogyogera abakazi. Oba giba mu sikaati, oba mu mpale. Abakadde abo emyaka bwe gigendera batakyayambala mpale. Ozana okunajjawo newange naŋŋamba nkolerayo eri obuntu obudde buno obw'omu nnyumba obunyegenya obuvaamu amaloboozi agalinga ag'endege, yaŋŋamba nkolerayo obudde obwo ne mugamba ojja kumpayo emitwalo 2. Omwami oyo okunadde 2 ago nakwata essimu ye azimpeereze okenimpulira emesagi ze ku ssimu yange, naŋŋamba zeezo otunuleko ombuulire omumajjayo mmeka. Awo naŋŋamba onaagaana nno okumala egundi yange mu budde, nina okujja okuwamba masini zo. Kakati ssebo ogende Ttanda mu mbuga y'amayembe, otwaleyo endege 18 nga ogenza oziyisaamu oluuma luno, oluuma olubeera kweyayo omuliro gwa ppiki ng'era zivuga bulungi. Ozeetooloozeko endege 18 okatugge, ozitwale otwalirangako akaleku k'omwenge, endeku y'omwenge, omuggo oguliko embowabowa, kita ky'omwenge, omuggo oguliko embowabowa n'endege ezo. Obitwalo obiteeke mu mbuga y'amayembe, kyokka amayembe ago Ettanda galinayo ennyanga era awo nnyini ogendanga n'olubugo n'olubikka ku nnyanga eyo ey'amayembe. Wabula Ettanda osulangayo ennaku 20, gy'emitwalo 2. Gano ge bakugambye okugulamu obudde obw'omu nnyumba, gy'emitwalo 2. Kati katoyongereyo tuwulirize. Awo ninvaawo nindaba nga ate nkutte omwana wange omutambuzaamu nga ndi naye nebayo omuyaaye eyajja kumubbako engatto, yali amubbyeko engatto nga agisamba egwewo abalala, n'omulala ng'agisamba ng'egwe walala, n'omulala ng'agisamba
awo olwagira nenziremu oba akaddako emmundu yanvaawa nenkuba ekyasi okunimuga we kakati mu mbeera eyo amayembe gafuuka ekyokulwanyisa kyo y'emmundu. Otwale endege, otwale ekita ky'omwenge, otwale omuggo oguliko embuwabuwa n'effumu ly'amayembe n'olubugo olubike ku nnyanga y'amayembe, n'ebyo babikuteeseewo. Effumu tolyerabiranga. Kati awo ojja kuba ofunye amaanyi, ojja kuba ofunye emmundu. Kati emmundu eyo egenda kukola wanti olina omusambwa gw'abamuyana gukubanja era gukwekiise. Ye muyaaye okujja n'akuggyako engatto n'azijja ku mwana oba ku ggwe kyonna kye kiri, n'azisamba ng'azongerayo omulala, n'azisamba ng'azongerayo omulala, n'azisamba ng'azongerayo omulala. Kati obuyinza bwo bwali bwakuggyibwako. Kakati mu nnaku ezo ng'oli eyo weebase ku mulaala, olina okugenda ewa jjajjaffe bamuyana era eyo mu nnyanga yennyini gy'obadde weebase, olina okugendako ewa bamuyana ewa bamuyana bona nti abakubakuba be bansumbuwa, era kye kiyimiriza ne audio wali abakubakuba bano abalinga abatamanyi nti ndi mu kusomesa. Wakati ng'oli mu kukiika eyo ng'omaze n'okuteeka ebintu ebyo ku mayembe, ojja kugenda ewa bamuyana otekewoko ebyokunywa bya bamuyana, otekewo effumu lya bamuyana, otekewo ekikapu n'enkofiira. Ebyokunywa bya bamuyana, ekikapu n'enkofiira n'effumu lya bamuyana. Okitegedde? Osabe bamuyana, jjajja bamuyana, mukama wange nsaba okunziriza byonna bye wanzijjako. Zino engatto z'abadde agenda asamba ng'aziweerezewo omulala, kati n'ofuna emmundu n'okuba ekyasi. Kati emmundu n'ekyasi by'okubibyo bino by'ogenda okuteeka ku mayembe w'abamuyana ge gakwata emmundu. Okitegedde? Ako nako nsuubira okuba nti okategedde bulungi. Katuyongere tulize obubaka bwo. Wenkolera neebaayo omwami eyajja akulula akagaali, wabula nga akagaali asibyeko entamu. Entamu eyo erimu akawunga n'ebijanjaalo ebisiike obulungi bifaana obulungi. Wabula yali abitunda. Omwami oyo ng'ajja awali abaana benkola nabo, ng'abaana bonna buli muntu awaayo ssente ze agula akawunga. Nange nempaayo bwe nawaayo nga omwami oyo aguzaako abaana bokka. Olwamala ng'atambula agenda, ne mugamba waayo nkwate ssente zange ng'ate nze oganye okumpa akawunga. Naŋŋamba ne mugamba kakano ompe ssente zange. Naŋŋamba okugamba bano abaana abali ate bo. Naŋŋamba obuulira abo bakuwe ssente zo. Kakati ssebo, ettanda eyo togenda kulwayo nnyo. Ensonga lwaki baali bagula akawunga, wagula akawunga naye ate ne batakakuwa, n'osigala ng'obanja ssente zo n'agaana okuwa akawunga. Ogenda genda ettanda otabaaliyo ennaku nga 2 naye nga si kutabaalira ddala kulwayo. Kati ono mwami azze avuga akagaali nga kuliko entamu. Ettanda eyo olina okugenda n'osaba byonna weyambisa omukisa ogwo. Tukugambye genda ku mayembe, twalayo olubugo olubike ku nnyanga yaago, twalayo olubugo olumyufu, totwalirako kirala. Otwaleyo effumu ly'amayembe, endege z'amayembe 18 nga ziri mu luuma nga ozisibye ng'olukaayi. Otwale n'omuggo ogulimu embuwabuwa, kita ky'omwenge obiteeke ku mayembe. Bw'omala ekyo ogende wa bamuyana, otwale ekikapu n'enkofiira, si eri ekatereke wabula mu kifo omwo mwennyini wa bamuyana. Ekikapu n'enkofiira n'effumu lye n'ebyokunywa. Osabe jjajja bamuyana okusobola okulwanirira okusobola okuzuula ebyama bya bajjajjaabo ze. Engatto zino z'abadde agenda asamba ayongerayo. Obuyinza bwali bweyongerayo, bwali bwakwesamba, bwali buli wala. Kati essaawa eno buli wala. Bamuyana osobole okumwegayirira asobole okuzza ebibyo. Kati bw'omala ekyo n'omusajja azze avuga akagaali ng'ataddeko entamu, olabidde ebijanjaalo biki byonna. Kati ogendeko mu mbuga ya Muwanga era mu kifo eyo eky'ettanda. Ogendeko mu mbuga ya Muwanga okubeyo amavi. Mu kkuba y'amavi wa Muwanga awo onteerewo engatto eziyitibwa emikalabanda, onteerewo omuggo gwa Muwanga, onteerewo endeku eŋŋunda n'engabo n'effumu lya Muwanga.
nkiddamu. Soka ku mayembe odde wa Bamuyana odde wa Muwanga. Ewa Muwanga nteerawo engatto z'emikalabando, onteerewo effumu lya Muwanga lya Makabi 2, onteerewo omuggo gwa Muwanga, onteerewo engabo ya magulu 4 eya Muwanga, onteerewo n'ekita ky'omwenge. Ekita ky'omwenge ekyo endeku yeyina kuba ŋŋunda, oginteerewo ewa Muwanga. Soka ku mayembe odde wa Bamuyana odde ewa Muwanga. Bw'omala ebyo byonna ng'obimaze, ofune ebijanjaalo, ensigo, ofune ensigo zonna, ntungo, obulo, bijanjaalo, kawo, soya, naye ng'ebijanjaalo bye bisingamu obungi. Mulina okubeeramu empeke z'akasooli omukalu. Oŋŋendere ewa Nabinene, waliwo embuga ettanda ebeeramu ebyabyo oba ensolo byo, we babikkira Maama Nabinene. Ogende bakwanjuzeewo ensigo ezo, bamala ozikwanjuzaawo ozisige, osige ga Maama Nabinene. Nsaba okunziriza ebyange, nsaba okumanya ebbanja we liri nsobole okulituukiriza. Nkiddamu. Ddayo ettanda, bwaka bwakulaga okuddayo ettanda, wali weebaseewo ekisinga 2, kati ddayo ku luno nga otutte eby'amayembe. Olubugo lw'amayembe olubike ku nnyanga yaago, effumu ly'amayembe, omuggo gw'amayembe ogulimu embowabowa, ekita ky'omwenge nga kirimu omwenge, otwale endege ng'ozisibye bulungi ng'olukaayi, endege 18. Bw'omala awo odde wa Bamuyana, oteekewo ekikapu n'enkofiira, ekikapu ekyo kiteekamu akasente, otwalewo ebyokunywa bya Bamuyana n'effumu lya Bamuyana, si eri ekatereke wabula mu kifo mu mwennyini ettanda. Osabe Bamuyana okukwatirako n'okulwanirira n'okusobola okuddiza ebyo ebyakuggyibwako nga bwe buyinza bwa bajjajjaabo. Bw'ova awo ogende wa Muwanga, yono omusajja gw'olabye n'akagaali n'entamu na biki n'ebijanjaalo. Ogende wa Muwanga omugambe ssebo Ssaalongo, ndeese engatto zino, nsaba okunziriza engatto zange. Ze engatto ziri omuyayi ez'abadde asamba, kati emikalabanda egyo giteeke wa Muwanga. Omugambe engatto zo nzikuwadde, nsaba engatto zange. Kati bw'omala ekyo, ku ngatto ezo oteekewo effumu lya Muwanga lya Makabi 2, muggo gwa Muwanga, oteekewo engabo ey'amaggu 2 oba amagulu amaggu 4 oba amagulu 4 waggulu ne wansi. Kati bw'omala okuva ewa Muwanga ogende wa Maama Nabinene, waliwo embuga eya Maama Nabinene wamubikkira, wabeerawo ensolo byo oba ebyabyo, oyanjulewo ensigo nga ziri mu kabbo, birina kuba bijanjaalo, empeke z'akasooli, empeke z'akawo, soya, ntungo, bulo n'omuwemba. Obyanjulewo mugabe Maama Nabinene, nsize ku ttaka ggimu, asiga yakungula. Nsaba byonna bye nkola nfuna amakungula, nsaba okunziriza omuzimu gw'abajjajjange, mu mizimu omusajja n'omukazi. Maama Nabinene nsaba okunteera obuyinza bw'abajjajjange, nsaba n'emirire Taata Kabaka bulamu. Kati otandike okusiga ensigo ezo. Okitegedde? Tandika okusiga ensigo ezo, ogumiikirize ennaku ze bakusindiseeyo, nnaku 2, ate toziraaliza nnyo mu bintu bwe bityo. Kati oyongere tuwulize obubaka bwo. Wendi ntambula ewaffe ku kyalo, ninduka wali ennyumba ey'omwami omulangira, ayitibwa Mulangira. Omwami oyo nga ekyenguluwe eri ennyumba ya ssenga wange. So ng'omwami oyo alina bawala be mu luggyaawo, ninyimirira awali oluguudo okunyumyako n'abaana be. Ogambye nti wabadde olina wooli ewammwe mu kyalo. Ogambye nti wabadde olina wooli ewammwe mu kyalo. Kati yongere tukawulirize. Obubaka obulala nafunye obubaka nga nina wendi ntambula ewaffe ku kyalo. Ninduka wali ennyumba ey'omwami omulangira, ayitibwa Mulangira. Omwami oyo nga ekyenguluwe eri ennyumba ya ssenga wange. So ng'omwami oyo alina bawala be mu luggyaawo, ninyimirira awali oluguudo okunyumyako n'abaana be. Akaseera ntikekamu eriyo omuntu eyazze nindaba nga omu afaana muganda wange, naye ate olwatuuse ng'agezaako okunsindika okunkubakuba nyigiriza oyo muganda wange. Abula obulamu bwaffe obwa bulijjo era ze mbeera ze asindika anti kwegamba ampisa bubi.
naye era akadde kamu nebayo omwami yazze omwami asibye dread kakati omwami yazze ng'asibye dread jjajjaffe bamuyana wewabadde ewammwe mu kyalo nga waliwo amaka g'omusajja ayitibwa Mulangira kituntundu kya bajjajjaabo obwo obulangira bwa bajjajjaabo oyo ateeka okuba nga yabadde muwanga jjajjaffe Ndawula bajjajjaffe Kawumpuli bajjajjaffe bamuyana be bayita b'ekituntundu ky'obulangira ne Kabaka Bulamu yennyini. Kati ennyumba y'Omulangira nga wabaddewo abaana abawala naye ng'oyagala okunyumya nabo ekituntundu ekyo kigasa ekituntundu kya Ssaalongo ne Mama Nnaalongo bawala bano wadde oyagala okunyumya nabo wabula wabaddewo omwami yazze oba ndoza muganda wo naye nga ne mu bulamu bw'ensi obuliwo muganda wo oyo mulinga abatajjirana bulungi akusindiikirizaako kuba enkokola bwe bityo kati era yazze mu kirooto ng'era kye kimu kyakola ekyo kituntundu tekyogera muganda wo kyogera muganda wo mu bw'omuzimu ogwo gwe muzimu ogukuliko omunyiivu ogukusindiikiriza ogukunyigiriza ng'olaba akunyigiriza oyo jjajjaawo gw'oloota yajjanga muganda wo oyo era nga mu bulamu bw'ensi ogamye ne muganda wo bwe yeeyisa kati ekyo kipange bupanzi kyakolwa bukulwa bajjajjaabo mulina okuba nga temujjirana oba oluusi omuzimu gwo nga guggukiramu oyo muganda wo naye nga gutudde ku ggwe kati nga gwe gumukozesa ebintu ebyo kati ensonga lwaki wazzeemu n'omulaba kati katuwulize omusajja eyajjidde mu dread naye nga tetunawuliza musajja ajjidde mu dread musajja gwe olina okuwa jjajjaawo ekifundikwa ky'olubugo ne kanzu olina okumuwa omuggo gw'enkoni ate olina okumuwa akakooyi kano ke tuyita akaliisa kubanga musajja gwe oli musajja Munyarwanda era nga musajja gwe weddira nte era ng'oli muzzukulu wa Katongole Mulema jjajjaawo kuno yajjako buzzi si muganda waakwo oba si be bamu ku bantu bannansango aba wano mu sentulo jjajjaawo yajja buzirubannyuma jjajjaawo Munyarwanda kabisa wadde sikulabangako wadde sikumanyi nze nkugambye gw'omanyi oli wadde mb'okunyiiga oba weetuga oba wettamu nze tebinkwatako nze kasita nkugambye oli musajja Munyarwanda nze njogera nga sina gwe neebuuzizaako ng'ate seekwese njogera ekitali kikoppe njogera ekintu ky'olisanga njogera ekintu nga kyekyo oli Munyarwanda oli waddembe taatawo mu buyabuya okuddayo n'akugamba mbu toli Munyarwanda oyo yamanyi gy'abijja kati nze nkugambye nange ekituufu kyayogera nze mmanyi gye mbijja oba wette nze mmanyi gye mbijja oba nkulimbye oba nkufera byonna byebyo oba obikwata oba tobikwata nze siri mufere akukaka kumbeerako bwe mba mufere ndi mufere akugamba nga takusabye ssente taata wajja kugamba abo nno b'ozungamu abo bafere ani agambye tuli Banyarwanda kakati njagala okunnyonnyola ssebo kuva n'olwaleero mmanyi ndi mufere atakusaba ssente zo ne nkuwulira bye nkubuulidde abigaana n'abigaana twogedde ebintu bingi okitegedde oba obiwuliridde mu kisenge oba obiwuliridde mu luggya gw'omanyi oba taata wagambye nti abo abasawo b'ozungamu abagamba nti tuli Banyarwanda ffe tuli Baganda yo bijjawa ozze mu kwesiba ku bafere kakati ssebo okuva n'olwaleero ssebo ndi mufere atakusaba ssente zo ndi mufere akugamba ekyo ndi mufere alinda ateekawo amaaso nkulabe gy'oliwunzikira ku bye nnakugamba kale ekyo kyekika ky'omufere kyekika ky'obufere mwentudde nkiddamu taata wajja kugamba tetuli Banyarwanda bikiyo yakugamba yakuzaala ozze mu kwesiba mu bafere nange ne nkuddamu nti ssebo ndi mufere akunnyonnyola nga taggambye nti mwala kumpa ssente ndi mufere akunnyonnyola byakunnyonnyodde n'akulinda madda alaba oba bye yagamba byatuukirira ndi mufere akugamba byakugambye nga bw'obigaana ogenda kuwa ngatto ndi mufere akugamba ekintu nga teyaliyo nga bakuzaala nga n'oluli olwo talumanyi ndi mufere akunnyonnyola ekintu nga simaze kulabako naye nga kyekyo ndi mufere akulindira mu kkoona kasita owakanya kye ŋŋambye era ndi mufere alinda oba kye nakugamba kyekyo ate ndi mufere akugamba nti kye nkugambye bwe kitaliba ojjanga n'ombuuka ne nkuddiramu nti oli musajja Munyarwanda alina okusamirira Obuganda n'Obunyoro oba ogaana oba weeziika
omanyi mukayanira nnyo Obuganda ne Uganda amuga oli Munyarwanda n'abuuza okijjako ki Manyoko olinga n'amazzi gwe wanzaala kati bamwegana mwanga gamumwe mumanyi nkiddamu oli musajja Munyarwanda asamirira Lubaale mu kitundu ky'Obuganda n'Obunyoro aweebwa olubugo lwa jjajjaawo ekifundikwa nga kuliko ekkanzu obwo Buganda aweebwa akakoyi ke tuyita akaliisa akaliko obujwenge obwo Bunyoro akwasibwa omuggo ogw'omumwanyi ogw'omuzimu n'omuggo ogw'enkoni ogw'enzo awo b'oyambaza jjajjaawo omuzimu oba ogaana oba owakanya tosula wembeera oba nkulimbye nti tebinkwata kuba nnimba okitegeera omanyi omuntu okubeera nga byayogera mugumu oba nnimba oba nkufera nze nsuubira bafera awaddeyo ssente bafera awaddeyo ssente bafera gwe basuubira nti agenda kuleeta ssente naye kati gwe simanyi okitegedde kati taatawo mubuyabuya ajja kugamba gwe ani yagamba ki oze basawa bafere kumbaavu manya abantu babeerayo eyo nga beerimba abantu nga boogera ku bannaabwe mulimu n'abazzukulu abamu abajjudde agazibu ng'agazibu gangi ne badda mu kwesiba ku basawo omusawo yanziba omusawo yakola kyateekeddwa okukola kati gwe bibyo kolima talina kyajja kuba mulina agazibu ag'enjawulo muzungira ku baana ba bannammwe jjajja nze kunkolako okitegedde gwe bagambyeko omala gazunga tomala kwetegereza kale ne mwesiba ku baana b'abandi yanfera nagenda ku musawo w'obulenzi nanfera biki byagambyeko yakuferako emyaliro mwe mutudde gyanjawulo mugenda muzungira mu baana b'abandi omusawo atadde wali embuga ye oluusi abo basawo abamu bato okitegedde n'omala gazunga olw'okuba olabye ennyumba yakasubi mumale kubuuliriza ensonga ze ntuddemu nsonga kimwaliro kyo gunkuba bwe guba gwa lubereberye gujja kumpisa bannanga ababbi ntwefaanaganako bwe bityo muzimbe n'erinnya ly'ennono nga tetulwanagana toyogera ku basawo nti babbi zimba buzimbi basawo nti bandibaddewo entambula yammwe yembi mwe mujjudde agazibu ate mumwogerera bannammwe ntwefaanaganako bwe bityo gwe wategedde nti gy'olaze yakola kweza ensonga emyaliro egikubanja agikolako kati mwe mumala gazunga buli wamu basawo si babbi wabula mwe muzunga gafula okitegedde okay kakati katuyongere tulize obubaka bwo mugamba naye ozente asawo oyo ancunya nagenza olaba omwami oyo asibye tuleeti akuba oli amayinja aveewo anviire ng'amukuba amayinja olwagize nga nindabanga eri emmotoka ennene tikka amayinja kakati emmotoka ennene etikka amayinja eyo mmotoka nkozi bakkubiriza kunoonya lubereberye obulongo bw'abajjajjaabo ekyama ekiri mu jjinja emmotoka enkozi eyeetikka amayinja bwe bulongo bw'onoonya bye byama by'abajjajjaabo ge mayinja ekyama ekiri mu jjinja okitegedde jjinja mawuuno ekyama ekiri mu jjinja emmotoka enkozi eyeetikka amayinja yeeyo olwaleero bakubanja kupatikana ne bw'onooyagala ebyobulungi ne bw'oneeremeza ku mirimu gyo omusajja akulabudde n'akugamba bw'otandeetera budde ŋŋenda kusaanyaawo masiini oba ŋŋenda kuwamba masiini yo kyekitundu abantu bava okufiirwa emirimu kati gweyambiddwa n'oloota eriyo abataloota nga ye alabira awo ng'emirimu gye gisaanyeewo kyekintu ky'okuwambako masiini yo okitegedde kyekiri omusajja oli kyasoose nti bw'otandeetera budde ze ndege bw'otandeetera budde ŋŋenda kuwamba masiini yo lyekkolero lyokolerako ssente wokolera bw'oli mubazzi okulunga amagulu oba okola biki masiini yo gy'emirimu gyo ŋŋenda kukuwambako masiini yo bw'otandeetera budde bwange ze ndege ke katundu kali ke twasoose okitegedde kati wano ogambye omusajja wa duleedi tintaasaako omusajja oyo wabaddewo omusajja omulala kyokka omusajja oyo omulala gw'oloose si mulala gwe muzimu
yono muganda wo gwolose akukuba enkokola mu byobulamu bwa bulijjo, akuba enkokola akunyigiriza abalinga takwagala, akusendasenda akuzeeri bali mu bulamu bwa bulijjo muganda wooyo. Kati muwe ekirooto era omuluusi ng'era akunyigiriza akola ebikunyigiriza. Kati gwe muzimu gwa jjajjaawo gujjidde mu kifaananyi kya muganda wooyo editing. Okitegedde muganda wo yagamba ki? Omuzimu ogwo gukubanja okugwambaza. Tukugambye ekifundikwa ky'olubugo, ekkanzu, akakooyi akaliisa, omuggo gw'omumwanyi ogw'omuzimu nga guliko ekikwatwako, n'omuggo gw'enzo ogw'enkoni. Okitegedde? Kati oyo muganda wo oli akuba enkokola akunyigiriza mu buliwo mu bwa bulijjo era gy'ali era abikola. Kati mu butalabika era omuloose ng'abikola. Kati ogwo gwe muzimu gwa jjajjawo gwe gwakuteekako embeera eyo nga guyita mu muganda wo. Okitegedde? Era oteeka okuba onyigirizibwa. Kati mu butagala kunyigirizibwa nnyo kola ebintu bye nkugambye wali, ddayo ettaano nkolera ebintu bye nkugambye wali, ate ofuba okulaba nga bakuwa ebintu by'omuzimu byo mu bujjuvu nga bye nkugambye omuzimu oguteerangawo n'akaleku k'omwenge. Ekirala jjajja bamuyana wakati mu kumuwa ebibye, ekikapu, enkoofiira, effumu lye n'ebyokunywa. Ke katuntundu w'osangidde omusajja wa dread n'omugamba ntaasa ku musajja ono, omusajja wa dread n'atandika okukasuka amayinja. Okitegedde? Kati bamuyana bw'onoomuwa ebibye ajja kufuuka kyakulwanyisa. Buli lwoba omusambwa ebyagwo gutandika ate okulwanirira ku balala ne gukuwa obubaka n'obusobozi kusobola okukola ebya munne addako. Oyo olubaala atambulira ku madala step by step. Tukugambye sooka ku mayembe. Ke katundu k'olabiddemu nga abayaaye basamba engatto nga bw'agyongereyo kukubadde kutwalako bibyo n'obuyinza bw'osobola okusigala kisajjasajja mu nsi nga toliiko ayamba. Kati n'oggyayo emmundu n'okuba ekyasi waggulu. Ke katuntundu k'ogenda okutwaliramu ebintu by'amayembe ofune amaanyi. Amaanyi g'ogenda okufuna gagenda kukuyamba ku bayaaye bano. Kati abayaaye bano kugambye twalayo ekikapu, nkoofiira, effumu n'ebyokunywa wabamuyana. Kati bw'omala okutwalayo ebintu ebyo, ogende ewa Muwanga oteekewo engatto. Be bano abayaaye engatto ze badde basamba nga bongerayo. Muwanga omusabe lubaale nnyingo, buyungagano, kuyungirira, kayungirizi, gw'obeera kayungirizi wa lubaale, gw'oyunga nnyingo ku nnyingo. Y'ensonga lwaki omuntu ataputa obubaka alina kutaputa kigambo ku kigambo, nnyingo ku nnyingo. Bw'osanga oli n'akutemera obubaka nga bubadde buwanvu n'agamba genda kuza oleeta amazzi, bingi nnyo by'aba atemeddeko ettaka. Lubaale gwe kayungirizi, gwe ennyingoyingo za lubaale alina okuzizzaawo. Kati engatto zino omuyaaye z'abadde asamba omaze omuwa ebibye, oyambuse eddaala, ogenze wa Muwanga otaddewo engatto, era Muwanga omusabye saba okunziriza obuyinza bw'abajjajjange mbulambulukufu. Kati omusajja ow'akagaali abadde n'entamu n'ebijanjaalo biki byonna twala tugende. Kyekikutwale wa Nabinene wali osiga ebijanjaalo ebyo ensigo eza buli ngeri. Nabinene omusaba akuddiza ebibyo. Kati akatuntundu w'osangidde omusajja wa dread n'omusaba akuyambeko ku musajja oli amukkubire, n'aggyayo amayinja atandika omukasukira. Ke katuntundu ak'obulwanirizi k'osookeddemu ogenda wabamuyana omuwe ebibye. Kati bw'omala omuwa ebibyo omuzimu guno ogenda guwa ebintu byagwo nga tewaliiwo, nga tewali kerere yonna n'omuzimu gukakkane. Kuba ogambye wa dread nti nyamba ku musajja oli, omusajja oli gw'obadde omugamba omuyambako yonna alabisenga bulaaza bw'omuganda akunyigiriza. Kati omuzimu bw'omala oguwa ebyagwo tegugenda kuddamu kunyigiriza, wabula abateesa tebayomba, wabula okuwanga obuwi emyeso nti kati kola kino oba kola kiri. Kati bonna bw'omala obbawo ebyabwe kyekirese emmotoka eno yeetikka amayinja, enkozi, amayinja gali bulongo waggulu. Emmotoka enkozi bw'eba loole oba tipa oba ki, yonna omweso guli ku ggwe. Gw'olina okuvuga emmotoka eyo enkozi, gw'olina okukola, gw'olina okupatikana, gw'olina okwewaayo, gw'olina okwerekereza, gw'olina okuyita mu bugigi mu bulumi okusobola okuzzaawo ebyo. Okukola kye kitegeeza emmotoka eno enkozi. Amayinja gali geetikka kye kitegeeza obulongo bw'abajjajjaabo obw'olubereberye. Okitegedde? Abuulira ono akoowa ate omutwe omutono, omutwe oba omunafu gukooya bigere. Omuntu osobola omubulya n'okessa enjuba naye nga tategeera, naye ono ndaba nga ategeeramu oba. Naye ono omusajja oza si be baalingizanga abawala n'obulabirwamu. Si y'ono. Kamala okwetegeeza eddoboozi lye nja babuulira alabika y'ono. Bano nkizudde be baateganga abawala obulabirwamu, era ono omusajja ono yakula amanyi obuwale bw'abawala ono. Baalingizanga obuwale. Okitegedde? Mu kiraasi yabanga n'akalabirwamu mu nsawo. Bano baasitamanga wansi wa desiki. Manyi ebiwala kati ono we yasomeranga byabanga bisiru nga bitula byebambi mu kiraasi.
okitegeera Katonda yabanga nakalabirwamu ate era ono kyenzijukidde obulungi balingizanga ne battica bano battica ateeka desiki wali mu maaso n'atuulanga bw'ayagala eno ali mu kumaakinga bitabo kati bino bye byana ebyabeerangayo nga bwe kisona ku kinnaakyo bwe birengera empale y'omusomesa okitegedde sebo nkumanyi nkumanyi naye bannange obukaba gye bunaakutuusa okitegeera kiwaya kati bano abaana baava mu bukaba naye yennyini n'atandika okweringiza yagenda nga mutoyi ne yeeringiza ekyavangamu ng'apamira ttooyi eri emabega nasangako olumu nnyina ng'amukuba omwana n'apamira ttooyi naye nga maama tamanyi ku kiva ku ssomero alingiza abawala ate naye yennyini bw'aba ali ku ttooyi yeeringiza kati nange katuyongereyo n'obubaka w'essebo obubaka obulala obwaddeeko niyo kuno obubaka nga nina omuwala atambula nange naye omuwala yabadde ali bwereere naye omuwala oyo alaga nti alina okumpaako okenaye nga ekifo okuwalina okumpeerako wambuze kakati byenva okwogera bye biki mbagambye ono ku ssomero yatambulanga n'obulabirwamu yalingizanga abaana yalingizanga n'abasomesa kitegedde banasomesa beebamba ku blackboard wali amakinga bitabo desiki agitonoza mu baana bano babanga bakutamye mu desiki balingiza mpale ya musomesa ate teyakoma okwo naye yennyini yeeringiza okuva mu buto nakati mu bukulu era akyeringiza okitegedde kati musajja mukulu alina n'omukazi neera nakati yeeringiza omusanga akutamye ng'olengera nkoona yeeringiza bw'asuulayo muzibu yeeringiza kati banna ebintu bwe biti nabindi bikusobera ndowooza n'obubaka muwulidde bwe bumuloopye wulira ggwe obubaka obulala obwaddeeko niyo kuno obubaka nga nina omuwala atambula nange naye omuwala yabadde ali bwereere naye omuwala oyo alaga nti alina okumpaako okenaye nga ekifo okuwalina okumpeerako wambuze enna nayogeza maddo omanyi omuntu okuwa ekirooto nga n'endusu ziyiika omuliira ku njogera endusu bannange enda zizaala kale nno enda zizaala omanyi omusajja okwogera nga n'endusu ziyiika be bano abakwana bawala n'amusiriwaza n'amutwalako n'ekyapa lwa ndusu kuyiika yenna ayogera alinga ayogerera ennyama ey'amasavu ennyama eno eyina essavu okite katuyongere tulize obubaka bu kale nga tetunaba kweyongerayo olubaalewo alimu ekituntundu ky'akaseegu kwe kuloota obuwemu obuwemu mukyala ayagala kuwaako biki ebintu ebyenjawulo ndoota abeegatta bisolo byegatta abakazi bankunamira kubanga oloosa omuwala ng'ali bwerere fasiti oyo omuwala akubanja gomesi oyo maama nabine nakubanja gomesi kati wali we tukugambye okusiga entungo n'obulo n'omuwemba n'ebijanjaalo kawosoya biki nga kuba twogedde mu ttandaawo ebintu by'olina okwetoolooza kati ewantu awo ewabikkirwa maama nabinene otwalangawo gomesi ng'eri mu mabala ameeru n'amaddugavu olugoye lulimu ebimuli ebyeru n'ebiddugavu ng'ekitambaala kyeru nga kuliko ekikooyi kino ekyesibizibwa munda ndoza byebyo olugoye lugatta amabala eryeru n'eriddugavu black and white ekitambaala kyeru n'ekikooyi ekyesibizibwa munda obitwalewo awo olyoka osigewo entungo n'obulo okitegedde katuyongere tulize ye mukazi gw'olota ali obwereera akukunamira ate nga wano muyingira n'ebikolwa by'omukwano biki onoonyewo okuwerako tolabawo biki ebintu eby'enjawulo kati ye lubaala ali mu kaseegu kaggwa ensonyi atandika n'abamama bannaalongo kati oyo maama nnaalongo olwabeera nga akulaga obwereere bulolota nga mwerigomba lubaala ono tayinza kutereera omumala mujjamu bwakaggwa ensonyi kitegeeza oli ssaalongo oli maama ayagala okuwaako maama nnaalongo kati olina okutandika okutabaala siriyasi okulabika nti otuukiriza ensonga za maama Nnaalongo asobole okuteera obuyinza bw'abajjajjaabo so nentambula nengenda awabadde olusuku nesangayo omwami ayambadde erenganga ekkanzu eya kyenvu
omwami oyo nangamba eno muveeyo nandagirira ewantu nindaba nga ntambula nensanga amasaŋŋanzira mukusanga amasaŋŋanzira nempita mubuyisi straight makkati nensanga era omwami ng'ali awali enzikiza nangamba ino nno obudde obugenda eno obwaweddeko obudde obugenda eno neweyo nenvaayo so nindabanga eriyo abampisaako pikipiki nadde eno awo mpaka nembuvaamu. Kale nga bw'obuvuddemu mwami gw'osanze abavuga pikipiki nga badde nno badde eri essaawa eno ky'olina okulondoola ekyo ekyabavuga pikipiki omwesugu kati we guli. Omwami ali mu nzikiza Kabaka Bulamu ogambye wabadde ettanda wiikisi 2 kati Kabaka Bulamu essaawa eno talina kyakwagaza ye mwami gwasanze ali mu nzikiza oyo n'omuvaako n'ovaawo n'oyita mu bitooke n'osangamu omwami ayambadde ekkanzu eya kyenvu awo nawo n'ovaawo tewakyamye. Ekkanzu eya kyenvu ye musoki bwe bulongo buli bwe tulabye ku mayinja gali ge tulabye ku mmotoka enkozi tipe netisi bwe bulongo bw'abajjajjawo bw'olubereberye bw'olina okutambuza kitundu ky'obereddemu mu lusuku n'osanga omusajja ayambadde ekkanzu eya kyenvu naye togenze kumala naye ebiseera n'ovaayo n'osanga ali mu nzikiza n'ovaayo. Kati mu katundu ako obadde ettanda nga weebase Kabaka Bulamu talina kyakwagaza. Kabaka Bulamu wabula akusindisa emmayimba otwaleyo ebintu bye tukugambye ogende wabamu eno otwaleyo ebintu bye tukugambye ogende wa Mwango otwaleyo ebintu bye tukugambye ogende wa Mannabinene omubikka eggomesi osigewo entungo n'obulo. Okitegedde kakati ekitundu kino ekyokubeera mu lusuku kibulamu kubanga ennyanga si zojja okutambulira mugendagendo zikoleramu ebintu ebyo ate ojja kunoonya olubiri gy'olina okutabaalira. Ke katundu k'okunoonya obulongo bw'olubereberye y'ekkanzu eno eya kyenvu bye bitooke lwe lusuku bw'obaddemu olusuku lwa bamama bannaalongo. Kati ensonga ezo tezinnaba kuggyibwako kawuuwo z'olina okutambuza wakyaliwo emitango gy'olina okugenda nga otuukiriza mu kifo ekyo mu gye bakuyise. Emitango egimu ku ddyo bye bino ebimu ku bye tukugambye okukola okutuukiriza ku mayembe w'Abamweya ne wa Muwanga wama Bannabinene. Kati okyali mu lutalo olwo tonnaba kutambuza bulongo mutereevu bwabwo. Obulongo mutereevu bwabwo bw'obadde nga ogenze mu lusuku n'osangayo omusajja ayambadde ekkanzu ya kyenvu oyo ye musoke. Kyokka ate bw'omutambuza ye musoke musookebwa ng'otandika ensonga z'obulongo. Kyokka ate olina gy'ojja omusangira Mbwa Ssewamala musoke ng'atudde ku ddala limu n'erya Kabaka Ndawula. Mbwa Ssewamala musoke. Ekkanzu ya kyenvu eyambalibwa emirundi 2. Si buli siteepu nti olina okwambala ekyambalo kya kyenvu. Waliwo abantu boolaba beenaanika ebyambalo bya kyenvu naye nga tebabimanyi mu makulu. Ekyambalo kya kyenvu kitegeeza musoke musookebwa bakyambala ddi. Era oyawula ddi nti kati nteekeddwa okwambala ekyambalo mu bwa musoke Ssewamala oba mu bw'Obwakabaka mu katundu k'obwa Ssewamala. Ekkanzu ya kyenvu ekubizza abantu bangi. Ekkanzu ya kyenvu si kyambalo ky'omala gatijjirako nti oyambale nti kkanzu ya kyenvu olw'okuba enyumidde nno. Kanzu ya kyenvu etambula emirundi 2. Kanzu ya kyenvu erina weetambulira mu matandika mu masooka naddala ng'olubereberye oli muddutereeza. Awo obeera mu bwa musoke kuba musoke ye musooki era nga ye mulongo omukulu mu bwa Wannema. Kati ekkanzu yawe ejjirawo kyokka ekkanzu erina weetuukira neewummula. Eyo eya kyenvu erina weetuukira neewummula era si buli muntu agyambadde nti aba ayambadde Ssewamala. Waliwo abagyambadde nga bulongo bwe bwamutumye ejjambala mu katuntundu ka musoke nga mwana. Kakati bw'otambuza ensonga zino ez'olubereberye n'ozituusa gy'ozituusiza baddamu ate ne bakusaba ekkanzu ye eya kyenvu. Kanzu yo oba togyambalidde ku bulongo, ekkanzu yo oba ogyambalidde mu bwa Ssewamala. Okitegedde oba bwa Ndawula oba bwa musoke. Mu bwa Ssewamala musoke. Musoke tumulaba mu matandika nga mwana. Ate akomawo ng'akuze ne yeefuula n'addamu n'akusaba ekkanzu yo mu bukulu bwe bwa Ssewamala. Kyokka akatuntundu akak'obwa Ssewamala ku kkanzu yo bagigabanagabana. Ne Kabaka Ndawula agirinako akakwate, Musoke agirinako akakwate, naye awo mu bukulu ensonga nga zituuse gye zirina okutuukira. N'olwekyo musajja gwe omusajja Omunyarwanda yeddira ente wadde toyagala kuyita Munyarwanda. Kale nno kati kankuyita Omusaami andooza lw'onootegeera. Kugambye oli Munyarwanda oyongera kufunya mitaafu mu kyenyi. Okitegedde munoonya okugeya bannammwe anoonya okungeya mbu bye namugambye simanyi si byebyo. Olugeya engulo oba okugeya wakujja kwani? Okugeya nkugambye oli Munyarwanda ate oliyo kati ongeya. Taata agamba tetuli Banyarwanda. Kati oba ogeya ate lwaki mbonaabona naawe? Katugende ku kirooto ekirala tulabe omusajja ono ddala ddala yeddire enti muzzukulu wa Katongole Mulema kitulabe. Obulala
okugenda n'obwo oluvannyuma nindaba nga nziramu okufuna obubaka nga eriyo awali emiyembe egyengedde gino egyakagoogwa nga ndi emiyembe nga giwooma nga nkuba bwendya nkuba bwendya nnoga bwendya nga giwooma nnyo amaze obubaka nibuvaamu nabwo. Kakati obwedda bonna ekintu kyetwogerako ekyamayembe wali ekikuzza ettanda nga bwogenda nti webakayo weekisi 2 kati ekikuzzayo wakitegedde ekisumuluzo olina kutandikirako ki? Twala endege z'amayembe, twala effumu, twala olubugo, twala ekita ky'omwenge, twala omuggo gulimu embuwabuwa, twala effumu ly'amayembe, oddekewa bamuyana, oddekewa muwanga, oddekewa mannabine, tukubuulidde ebyokukola byonna. Era ke kaloto kano k'osembyeyo ogenda amayembe gakutuma akadde buno budde banyinya mu nnyumba tukugambye endege okitegedde. Era kino ekituntundu ky'okulota ng'oli muyembe wansi oli mu kulya emiyembe gya ggogwa era kituntundu kya mayembe. Olwolota omuti gw'omuyembe gwonna amayembe gabeera gakuwa obubaka obwo. Olwolota ng'olya omuyembe mayembe gaba gakuwa obubaka obwo. Okitegedde. Kakati omuntu n'omusomesa be batakwata be balowooza eby'abakazi n'oyogera kuno nakuli emimiro ne gituuka okukala tebakwata ate be basomesa tebabiteeka mu nkola. Ye lwaki sikkomya wano akukuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.